Leero mu byafaayo bwebwali bwebuti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1945 ku ssaawa 11:29 n'obutikitiki 45 ng'obudde bukya eggwanga lya Amerika lyagezesa bbomu ZISSA byalo eyasookera ddala eyamanyibwa nga TRINITY okuliraana ekitundu ky'e ALAMOGODO mu ssaza ly'e New Mexico era omwezi ogwaddira bbomu ZISSA byalo ekika kino ekyagezesebwa zaasubirwa mu bitundu by'e Hiroshima ne Nagasaki mu ggwanga ly'e Japan nga zino n'okutuusa olwaleero ebyava mu kubwatuka bino bikyagenda mu maaso n'okutawanya abantu b'e Japan. Ekiteeso eky'okutondawo bbomu namuzisa ng'ekolebwa mu kyobugagga kya uranium kyateesebwako bannamukago mu biseera bya ssematalo mu myaka eyo egya 1939 nga kino kyalagibwa nti kisoboka munnassaayansi Omuyitale Enrico Fermi bwe yasisinkana mu n'ekitongole ky'ebyokwerinda n'okulwanira ku mazzi ekya Amerika ku ssettendekero e Colombia okuteesa ku butya bbomu bwe ziyinza okukozesebwa kulwana entalo ez'enjawulo. Mu mwaka gwe gumu munnassaayansi omwatikivu Albert Einstein yawandiikira omukulembeze wa Amerika mu budde obwo Franklin Roosevelt ng'awagira okunoonyereza okwakolebwa ku maanyi ga nuclear okukozesebwa okutondawo ebyokulwanyisa ZISSA byalo nga ne zibbomu tozisudde mu gguluka. Mu mwezi ogwokubiri omwaka ogwa 1940 gavumenti ya Amerika yayisa ensimbi $6 zaayo 600 ziyambe mu kunoonyereza kw'ebyokulwanyisa ZISSA byalo naye ate okuteeka amaanyi nnyo n'okwongeramu ensimbi obwanene zaakunukkiriza mu bubumbi 2 obwa $2 za Amerika mu kunoonyereza kuno kwakolebwa ku ntandika y'omwaka ogwa 1942 wekyazuulibwa nti Germany yali ekola ku lwayo yokka okuzimba ekyokulwanyisa bwe kiti nga terina gwenyeza ekyatiisa Amerika nti Germany yandibasooka okuzuula enkozesa yaabyo entuufu n'ebafukamiza ekintu kye batakkirizangako nsi ndala kubakirako n'okutuusa leero. Brigadier General Leslie Groves yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuŋŋaanya bannassaayansi abasingayo mu Amerika okuteeka kino mu nkola era mu mwaka gwa 1943 baali mu kugezesa okusooka mu ziraabu nga tebannagezesa okwenkomeredde. Bino bye byaggwa amakya g'olunaku lwe 16 omwezi ogw'omusanvu mu ddungu lya New Mexico. Bbomu eno eyasooka yagezesebwa nga bagitegula baali yaadi omutwalo mulamba okuva we yali ng'era bwe yabwatuka yasaanyawo buli ekyali awo nga n'akanaala kwe yali etudde kaafuuka mukka. Ekibuuzo ekyaliwo kati kyali kwani okubwa bbomu eno ng'era yali German okusooka naye bwe kyali nti yali ewanise baakomekereza kugisuula ku Japan nga kye yabakola n'okutuusa leero bakyakyevuma. Leero mu byafaayo bbomu ZISSA byalo eyasooka egezesebwa mu Amerika.